Papa Sports Hour. Kale naku z'omwezi 13 omwezi ate ogwokuna 2024 lunaku lwa mukaaga tuba tuyingirawo ne Baba Sports Hour yona gye musinzira okubanga ate mutulaba kadeke ko musanvu paka saa 8 ez'emisana wali tulinawo ale kick-off ku saa 8 n'ekitundu amapakeza English Premier League timu ya Newcastle bajja kubanga ate babinkana ne club eya Tottenham Hotspur bingi ebibaddewo mu wiki ebize bitambula wano mudamu gwangera Uganda twabadde ne UEFA Champions League anempakeza Europa League tugenda kukolerayo koka akakuguiding akagaida ka UEFA Champions League Road to London. I think tujja kafuna unakuruja kuba kwa kamande ku channel ya Fere ya YouTube mpola mpola, but for now mukirize tutemeteme ebimu kwebyo ebisodo kubanga tebikola amakulu mu wiki wane wakadde ne bweruwe gwanga Uganda then era still nga bwetero kukikola ku weekend tukubeto chimu weekend amulijeze zenjawulo Germany inzo kubanga ategabe ekikopo mu weekend eno then erijeze ndala nyingi mu race ya Premier League nti ekyatambula tujja kukona muko katono nyine championship ani ayinzo kubanga atayingira empaka eza Uganda Premier League. Oline birthday boy bwana Kaye Kamadi ndino omukula maikuda nga musomesa bwana Opolia Matia bangambe nina mukisa mungiriki na mukisa okubanga ate zali kwa kunaku lwerumu kabaka wa Buganda aminasatu ogwokuna ekyo kirungi abaana abatulanga emabega nga tulina emikisa gyaffe ekyo kirungi nange ndi wa mukisa enti nazaliwa mu nnaku zezimu ne Bobi Wine wa 12 ndi wa 14 era ofunye wenyiga era ndi wa mukisa mwezi kisebu ogwokubiri mwaka anti bogera mwezi na lunaku era ndi wa mukisa nti nazaliwa nga 14 ogwokubiri ndi wa mukisa nnyo ate awo mbana musukulu in fact oba onjogerako ngamba nti tulina omusukulu yazaliwa nga 14 nze newe erinnya kisebo gwe gwe wazalibwa Justin gwakuna omundu wa bulijjo kubanga ate by the way toli wa mukisa kuba olunaku ebirala ebibeerako tetubijjukira lunaku lwa mutanda se ebisigadde tetubijjukira kati kankuwa ekyokulabirako nti Queen wa Bungereza olunaku lwe yafa tebafa lwe yava mu bulamu bw'ensi eno lwe yeekweka olowooza yeyeka eyava mu bulamu bw'ensi eno naye okimanyi nti newobanga ku olwo oba ofiiriddwa mu koddomi woteri amanya so kakati mwe abennaku bwezi ate temuba ba mukisa teri alina budde bugenda kupostingako fenna tujja kuba tujjuzaako bene wangaala kale owaye wiki ekutambulidde eti wiki tebadde mbi ebaddemu nnyo katemba mu Uganda yes mubaddemu ensonga ndozanga 3 akadde ketuyina simanyi tunaka balance nga tutya ne tugenda gezaako tusobola kuleka nsonga nkulu yes aso mujja kukiriza tsoke tukubeko Uganda eno mpola tujitusa watufu mu byenda then tuduke misinde tudde we mwagala owa watufu message nagifulumya ddi enti eyokuyora lwali wakubiri wakusa lwali I think yali Monday ndowooza nzijukira nga opostinga wandika nti oba omwana Obua oba agamba otya I think lwali lwa Monday yali Monday kyombo oba omwana Obua mwana wa printer yali ink temulina mugagenda ogule ink kale ku lwakadde timu ya URA bataminatinze endagaano y'omukulu King Obua David Obua era abasinga bagamba nti bagenda misingo omupiira gwe bayita Obua ball mwabade mugwadde linnya ki baguyita Obua ball yes okusinziira ku Karia omukulu ono gy'abadde ali mu kuzimba oba gy'ali mu kuzimba as for now abaddeko kusaza akugundi ku province eyalango then aberako omumyuka ku marunzi aguno gwe mulimu gwe tuyinza okubala ogw'okwetengerera yenga head coach ku timu y'enaffe aba URA mu mbeera okubanga ate banoonya omutendesi Alex Isabire Musongola waali ono Petros eyaliko ku timu y'abanaffe yaliko ku Villa naye kwali nani awo mulala w'okusatu Isabire omulimu yagutwala then Peter Onen
Peter Onen nenga otugambye akafuna omulimu nene yali akafuna omulimu ikisinga bili emabega so tubale isabiri mu yagutwala chago okusinzira ku kyekindaga wano kintu kyange kyekindaga kale David Obua abadde ne kyazimba mupiira gwe Uganda abasinga bavudde ne bamujajinga ng'edda omupiira gwe tekusaana Uganda mungi nnyo omupiira gwe guli nnyo mu mutwe ate ekyaffe tetunakiyingiza mu mitwe oba onfuna ekyaffe kiri nnyo ku kisaawe kyaffe kiri nnyo mu kudduka era wano bakochi betwogerako ab'amaanyi yoyoga nti kochi sebo muka yatuddusaako emirundi ataano buli akubye URA adayogera ekintu kimu tubukubye naye just tubasinze kuteeba era enjawulo webadde ngaawo kuteeba kyokka buzibu ki kuba sisuubira nti performance ensonga zoyera ezisooka Obua yakoma okusamba katono nnyo omukulu wamukubidde kasimu aliwa Masudi twanyumizaamu ko naye gatoyiza butakubira Masudi simu in fact yannoonya nti ekiri ewaffe eno nedda yannoonya alabye post gwenga gwa postinga nga postinze nannoonya sokoleke wasooka Masudi okumanya ebiri ewe so nawe kati ate kiki buzibu ki ate kirimu ekitego kino naye ama juzi nalabako kino bwekiti ne mugaa nti ekyo kyajjawo lwakino bwekiti kasajja kado waayo kati obuzibu buva Obua yakoma okusamba omupiira nga basamba ttiimu ya Gaddafi lwe lunaku lwenakkiriza nti Obua atagenda kusigala ku ttiimu ya URA first game eya second round yes game eyo URA yagiwangula golo yali emu ku bwereere naye Obua teyasamba kike yakivaako sinti yakivaako bakimuggyako ku mpaka lwaki tetuwangula bino byosamba tebituwanguza kadde mwako lwaki tetuwangula bino byosamba tebituwanguza yes Obua yatandika okufuna obuzibu n'abakulu ku ttiimu nga ndoza yakatendekako empiira nja 6 olwekyo ekipya kyalese ku ttiimu kyatendeka ne bakigobera kubajjukira kusookera nnono za URA yadde Uganda tetulina nnono tukimanyi nti ttiimu ya URA yesinga okukozesa abasambi bali physical buli wobeera n'abasambi bali physical tebasamba mpira gwa bwongo bwekiri oba nedda bwekiri kubanga emibiri gya URA okuva edda nedda nga buli gwolaba alina omubiri omutono abaye omunene oba omuwagufu bamasaaba kyokka bamasaaba babaleeta banyakojo aba ayitiddeko ku ttiimu ya URA we bakulaga center back ya URA ewalina okubeera misinde bakigungu kati onajja n'ekintu nga kiringa ekimenyawo entonotono ya ttiimu ndowooza nti ttiimu y'omubiri teba na nnono teriyo nnono ya mubiri ago gaba just maanyi sinnono bayogera gayita masavu just gamba maanyi teriyo nnono bwetyo era teriyo ttiimu ebadde successful ng'esamba bwetyo yes kubanga ekisooka baba bagenda ginyumyako ki tewali esobola okutwala ebikopo naye bagenda ginyumyako ng'ekosa maanyi nakuguluba kati nno omukulu oyo obuzibu bwe bwaviira ddala kuva ku nnono ngera bw'ogyogeddeko naye nnono ey'enjawulo etali ya mupiira nti bwe yatuuka n'abategeeza nti omusambi gundi tebajja kunkolera era ngenda basalako n'abagamba nti second round ngenda kusigaza abasambi 2 mu babiri kati awo ng'olwedde kuliko abasambi b'abantu abazigenderamu nga bo baali baluguddemu already abamu kokulaga nti onaabadde ki amanyi nti awazanyire ku school fees okitegeera abakulu ne batandika okikuba kati omusambi waba afuna akakadde ng'afuna akaana engaga tesasulya mwana fees neera kaddemu abakalabi okanyonyola bwekiri mu Uganda omusambi waba afuna akakadde kanjanguye wane Uganda clubs zonna ndowooza 70% sente ze basayiningira si ze bafuna 70% bali mu headmaster
wane Uganda wechiri ate chiri Uganda ndina akali mugenda kusomesa history bagaba nsanvu onaliana obogenda kusigala ku street ano galya takoma kwa agataka wechirala ano gale bogenda kusigala ng'obona okitegera ako option izeza option eyo kubiringa abi so koreke ano gale ogenda kusigala ng'obona agenda okukubira olwede ng'obona nze nga kyasomesa waliwo editi kyomwe yankubirako ku ssimu twite twemanyi n'angamba nti waliwo wano essomero liri serious ligaba akakadde kamu n'emitwalo 2 olali ekinaana oba ogenda kusigala mu ssomero butategerekeka ne mugaa nti sijja kukolera musomesa atategerekeka waddamu otya sijja kukolera musomesa atategerekeka ye yali tategerekeka ekitegeera kuba nsobola okusomesa ssomero tategerekeka naye ng'obukulembeze butegerekeka nga buli mulayini entuufu kati sobola kukolera ssomero litegerekeka ng'obukulembeze tebutegerekeka era mulimu negumulekera mu bitiibwa kakati ku Obua bwe kyajja bwe kityo ebikono ne bitandikirawo okitegeera ne bitandikirawo ne batandikirawo kumulaga nti ttiimu ajonoona talina kyazimba wabula ajonoona yes kati bambi lumu agenda agwa mu mbi zitya baali basamba geemu emu ne bakola saabu ne zigwayo omupiira nga gumutabukiseeku n'agamba Kabonge awoominge naye nga saabu ziweddeyo Kabonge n'agaana n'amutabukira ne bakakozesanga akokwekwasa nti olaba engeri gyayisaamu abasambi ono yamugambye okuwominga gwede saabu zaweddeyo ng'anoonya kyekwasizaako amugobe ku ttiimu ekyo ne kibeerawo kati embeera neekula kuba naye ate otumumanyi nti wa mutwe munene Obua n'ateekateeka secretly okusisinkana commissioner wa URA okitegeera secretly mukyama ngaye bwenaakya nogaa nti olinamu obutakkaanya ne wana shadi ye mukama we supervisor wo n'oteekateeka secretly osinkane Katikkiro okitegeera olukwe ne balugwamu abakulu abalala era mu kugwa mu lukwawo we baatumira omwana okugenda okugula inki w'omukulinta printer nga baali bagisuula eyo we baalugwamu ku Mande ku Lwokubiri n'agobwa statement yafulumye lwajjo ku Lwokutaano baamugoba Lwakubiri era okumanya nti yagobwa kati nze emboozi wenjifulira nti agobeddwa professor abamu ku bantu abaali bagobwa ku ttiimu professor abamu ku bantu abaali ku suspension kujja ku training yankeera professor era omukulu Byaruhanga we yajja si yamuzeyizeyi assistant we kyaliwe we yajja naga ati amujozo gwe mutuwe jeze ejo ya ttiimu ate toli waawana ku Lwokubiri mukulu Byaruhanga teyadda ku training Obua yatuuka mmotoka yaawo laita statement yafulumye Lwakuta yafulumye jjo naye nga ku Lwokusatu ku Lwokuna ne ku Lwokutaano Kiberu yabadde trainings abaana ne bagoalkeeping coach ne bakocheza bala ba Sentongo of course Sentongo Obua yali yamuteekako ku ttiimu so ku Lwokusatu akasimu ne kagenda wayisa abiri obukulembeze bw'omupiira mu ggwanga lya Uganda head coach alina limiti y'amaanyi yes alinga akoma ku kisaawe yensonga lwaki alina kuyingirira bintu biri mu administration ya denaka ekyo kituufu limit eri ku batendesi katata Obua babengana n'abasambi Obua byasoma birala ate era ye yajjanga manager nga lawe okubeera head coach tebumukolera ensonga y'Obua eno mbana empanvu akadde tulina ebintu bingi bye tulina okunyumyako olwale luno emipiira 17 bwana Matiya awangudde emipiira 6 Dronya bamukubye emipiira 7 ye bwana King David Obua by the way in all competitions gibadde abiri nawangulako 8 ne bamukuba 8 n'amaliga mipiira ena omukulu ono ekiddako kyekiriwa asobola okufuna akalimu e Uganda kusinzira ku bino ebibaddewo kuli mulimu ogusoose mu ligi yaffe ndowooza nti bamuwe omulimu ku national team ya under 17 bamuwe omulimu ku national team eya under 17 byonna byayagala abikolere bamuwe abaana abo oba oliawo mu myaka 5 asobola okubeera omutendesi wa Uganda Cranes kale Obua tumuvuddeko twabadde n'Obua
babadde lunaku lwakuna ku lwokuna ne babawo ekitemboozi yabadde mupi nambeshe ye yasse emboozi y'obuwa oba Uganda ffe tuli ba mawulire so ofuna time yo gikozese bulungi mu mawulire munnange ne Uganda Cranes okudde enambo biwanvuyemuuko okusinziira ku lipooti gye tufunye okuva eri CAF mu inspection eyabaddewo ku kisaawe kyaffe ekya Mandela National Stadium oba kyetuyita Namboole era nga batulaga nti ekisaawe tekinaba kuba mu mbeera ntuufu yakuba nga tekikyaza emipiira ku international level okusinziira ku budget eyafuluma nga batulaga nti obuwumbi 97 siwe buli yes bwe bulina okukola ku kisaawe kino esente zasooka okufuluma bali obuwumbi 8 balance obuwumbi 17 oba nfuna singa kisooka tatatuddeko nti eziri mu buwandiike yes kati nagwe nabuuzizzaako nti balance ono ayambako kumaliriza kisaawe oba baagala balance kuba bibiri yes nze ndowooza ku budget balance si wa kubanja balance kuba report ya CAF teyali mu balance report ya CAF teyali mu balance yo yali eraga kituufu kiri ku kisaawe kakati ensonga eri ku kisaawe nafuna ku mukisa n'enningi zaayo mu bbanga sirya wandoza wiki singa nyambi wali omu ku bakozi nedda saali kwa the supervisor wa bisaawe obya supervisor nga tewuli bisaawe nafuna ku mukisa n'enningi zaayo walingizayo bulingiza yes nedda bekiri munda nga ekintu ekyali kibulako CAF ekyajetera okuba nti tekikiriza kubanga kisaawe kitandika okuyita nti kuliko kino kye bayita tracker ekisaawe ekyo si kya mupiira gwokka yes kibeerako n'emizannyo emirala kati wobanga plan gy'ofulumizza n'emizannyo egyo ogenda gy'accommodatinga byonna olina obimaliriza yes birina okuggwa kati eyo track etwala ekitone nnyo emyezi 6 okubaga eggwa bagitandika mu Gwakubiri guno yes kati playing surface eri okay esobola okusambirako omupiira eri obutebe buli okay dressing rooms ziri okay changing rooms ziri okay n'ebirala ebisigadde okujjako wabweru wa parking naye parking wakyali wawo bukosta simanya babeetaka beemaliriza olaba tutuuse wano beesootinga bayinza okuwa emigo gyanyooka ne bakita kati eno track yebulako kati nawulyako ku lugambo nti waliwo eyalese proposal baleeta omuddo okuva e South Africa omuddo ogwo gulimu air conditioner okiwulira nga gulimu air conditioner oba eyo tuveeyo just njagaddeko konako tuveeyo mu muddo kati we tudda wano ku nsonga y'ekisaawe CAF ekukiriyalinga ng'ebulaina ku 6 60 days yes omupiira gusambibwe kakati tulina okusamba mu June I think nga 7 ne 10 Nigeria wanga 10 kati nga 7 ogwokuna CAF yali erina okubanga etegeeza tugenda kusamba oba nedda yes nga 7 ne batugaa nti kisaawe tekinaba kibulako so nekitegeeza nti wekiraba kyakukiriyalingibwa oba olyawo tuyinza okusambirako omupiira mu Gwekumi obuzibu baawa kasente tekamala ensonga ziri oba mulimu embeera gyo tayinza kunnyonnyola mulimu emirimu egislowingibwa olwa intentions ezimu ne mubaamu nti time ebakutte it is two way ensonga ziringa 3 ensonga esooka ya politics ekisaawe kino tekyazimbibwa mu mutima mulungi kyazimbibwa nga kyetooloddwa nnyo ensonga z'ebyobufuzi zitya ekisaawe kya kampunu baakiwa emyaka 4 okubanga bakitereeza ekisaawe ekyo kyali kituza abantu 99 kigenda kutuza ndoza abantu 10,4 naye baakiwa emyaka 4 ekyenamboole baakitandika mu 2022 abatereza ekisaawe kya kampunu bakugu abaali bazimbye ku bisaawe ekyenambole bakitandika 2022 nga kiterezebwa abaali bazimbye ku nguudo okitegeera ne batugamba 2023 kigenda kuba kiwedde
ekyali mu mbeera nga mulimu n'obuusa mu kisaawe ng'ente zitoloka ne zijja okulya statement ejidde mu bulungi ekisaawe kya kampuni ekyokulabirako kampuni yes beewa emyaka ena okutereza ekisaawe nga bakitereza bakugu abaali bazimbye ku bisaawe ebirabwako era abakugu mu kutereza ebisaawe ekyaffe ne bakikwatako mu 2022 nga kiina kugaba 2023 abakikuteko bakugu okulima enguudo okuzimba ebizimbe ng'ebyo okitegera okuziba ebinnya mu makubo ne batugamba nti 2023 kiggwa owulira ensonga eyo tuzaako ki omukulu minisita najja n'atugamba nti mweteeketeeke gemu kijja eriwo gemu yatuwa essuubi yali ya Algeria mu Afcon qualifiers Algeria egenda kujja wano eguwulire gwa mwenda last year egenda kujja awo ndooza baali bakyasimba musingi okitegeera nga n'omuddo tebannabagula okuwozaako in fact nga n'obutebe tebannabutumya kino kizaawa oba kitulekawa ku nsonga ya pamoja ensonga ya pamoja ndooza nti ekyaliyo ketenafuna buzibu ekyomukisa omulungi nalabyeko kampuni gye bawadde contract ez'okuzimba ebisaawe ebisigadde kampuni eyo yezimbye ebisaawe by'e Rwanda bagiyita I think misa ndooza misa y'Abaturuuki wetuba nga tulina emyaka 4 esobola okuzimba ebisaawe ebibiri kale yes ensonga eno katugikomye wano eyannambole naye gwe abadde asuubira nti ogw'omukaaga ojja kulaba ku Uganda Cranes ennamboola awo linda gwa 11 linda gwa 11 kale ku lwakadde ekkiriza so okuba nga tujjawo ku bizinesi eno katono then wetukomawo tugende bweru bw'eggwanga Uganda n'amawulire amalala mangi atugenda tunulira ku liigi zammwe nga ne Zabi Alonso akyali unbeaten mipiira kati giri 42 West Ham yabadde agulubamuuko mwana mulenzi Boniface nakuba gol na celebratinga ng'akosa celebrate ey'omukulu amanyikiddwa ng'ate bwana Mohamed Kudos okuva mu ggwanga erya Ghana naye celebrate ne yazenga backup yasose yaganye alina ka celebrate ke yakola akanyumira obulungi ennyo aba Sport bakakozesa nnyo balina show ya Africa I think Africa what Sport on Africa aka celebrate ako ke yakola what I think yabadanonya omulenzi oyo I think yomu ku balenzi abasinga eddala ku social media omukeberako ku X mukambwe nnyo addamu buli omu oba tiimu yamupostizeko agiddamu talina tabu tayagala kumanya kale katujjo business and then tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri katudde Baba Sports Hour.